Bannange njagala okwebaza nnyo ba colleagues bange ab'Ekibuli Senior Secondary School abampise tuwanyisiganyemu ebirowoozo okusingira ddala mu ngeri ey'okwekulaakulanya. Saagenze Kibuli Secondary School kubabuulira ngeri ya kusomesaamu ensonga yabadde ya kwekulaakulanya. Abakulu baayo n'abasomesa baayo babadde nga banfollowinga nnyo ne bakiraba nti omwami ono katumuyitemuuko atubuuliremuuko ebintu eby'engeri gy'abikolamu emusobozesa okutuuka awo waali. Era ensonga eyabadde singa kubeerera ddala nnyo ggwe okikola otya. Musomesa munnaffe tubuulire ggwe okikola otya. Nabadde nina obbalombojjera okuva lwe natandika okusomesa mu 1990 ne mbalaga ne posting letter yange ya 1990 ne mbagala n'obufaananyi nange nga nkyali muto okuva gye bali. Ne mbagamba nti n'olugendo lwange lwatandikira Ekibuli awo waliwo omusomesa waffe ate nga mukwano gwaffe Haji Ahmad Nsubuga eyali omugagga ennyo eyampa ssente ezantambuza okugenda okukola ssente wabweru. Twanyumiddwa nnyo ne twogeraganya bulungi nnyo nga mulimu abasomesa bakulu bannange, mulimu be nasoma nabo, mulimu abandiko waggulu, mulimu abato. Abato abo bankyamudde nnyo era ne tubonganga nnyo kuba babadde babuuza ebibuuzo nga beebuuza nti abantu abali waggulu mwakikola mutya. Message eyo gye nasharinze ne bannange Ekibuli si abasomesa bokka. Abasomesa bo bakifunyemu nnyo kuba balinayo munnaabwe gwe beenyumiririzaamu ennyo. Naye story yange ekwata ku buli muntu yenna. Story yange kubanga omumwe nasangidde ng'abasinga balina ebibanda yembaawo nga bategeera bu small pobo bwe yambulidde babuyita Kampala ne mubuuza abaawa nti ab'e Masaka be babuyita bu Kampala nti bwe businga okutambula okusinga nagiri emiti eminene ne ŋŋenda ne mbonga nabo ne mugamba gw'otegeera era ekizike kyange n'akiriira awo mu ddakiika eyo. Abantu ne bakubuuza nga baagala okumanya obulamu obutambuza otya, haki olina mmeka? Abo bajooga okubuuliza publicly haki olina mmeka, leka akiika takweka era n'ababuulira ne every aspect of social life. Omuntu yeekulaakulanyiza atya ng'okyali muto, myaka gya wakati, nga twateeseganyiza nga tulimu staff basomesa nga ekyokuzimba retos kyakutta kati asigale bagamba kyonkoze nze naakamala okusereka obuyumba bwange naye kyonnyonnyodde nkirabye nti the rate of return singa nagezaako awala ate saabagereza nnyo nti mugende mu bizinesi nabakingiriza nnyo omuntu alina waakola ebizinesi ezimu z'olina okwewala kuba zijja kutwala obudde bwo bwonna byonna obifiirwe eno nga toliiyo n'eno nga toliiyo eno otuuka leeti mu kibiina eno ojja nanfuufu mu kibiina teweetegese olw'okuba ng'obadde oyagala okubala egiiko z'enseenene omwana kuba sizoni y'enseenene yeeriko n'omusomesa naawe oyagala okuteekawo ebipipa naawe okwate enseenene ne twogeraganya bizinesi za ngeri ki omuntu eyalibadde omusomesa z'olina okgendamu. Ne twogeraganya kati nga saako bagirina naye eziŋŋamye ne mbabuulira engeri gy'erina okutambula nga mbawa examples za saakos ze mmanyi ng'eyaffe ey'e Vienna etutwalako ne ku beach ne tulya ne ku kashi waffe ate nga n'okwetegekera ono afiiriddwa ono akoze atya ng'eyaffe ekula. Ne mbategeeza ne saakos endala eya Bank of Uganda ngimanyi mulirwana wange yagikulira eza Makerere University nzimanyi zisiitinzeewo nto billions. Kiki ekigaana abasomesa okwekolamu saako ne mwekulaakulanya naye ng'obawa tools entuufu nti no erina kubeera kusooka savings. Temwanguyirizanga nnyo gamba nti twagenze ne tugula ettaka egindi oba twatandise welding oba twaguze emidaala gy'emyera mu katale nga muli basomesa. Munoonye ekintu ekibajangamu. Nze nabadde story yange yatambula nga ngenda ntambula ne bizinesi mpola paka lwe ntuuse mu by'okulima kuno ate era nabyo ne mbitambuza bulungi
ekyasingidde ddala ng'okubatabulanga babuuza nti naye mwami Kakiika okikola otya n'okulembera essomero eddene bwe lityo eriri efficiently run eriri buli muntu yenna lye yeetaaga okgendamu ate n'obeera nga nabiri ebintu ebibyo ng'obikola ne mbagamba nammwe abasomesa mu ssomero lino abatudde ku kitebe ky'embuga yaffe ate mmwe mulina n'omukisa munene nnyo eyo message si ya bo bokka abasomesa tegeera nga buli muntu bw'oli nti olina omukisa okubeera mu kifo ekyo w'oli oba oli mu paaka yaadi oba oli mu wino oba oli wa Kisekka oba oli ku Luumo oyiriba masimu tegeera nti olina omukisa okuba ng'oli mu kifo ekyo buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'onoonyaawo ky'ojjawo n'abali ku kyeyo bannange abantu abo nga bakaaba naye ate bagambe nti nze nina omukisa ogusobola okufissaawo miliyoni ya ssente okusingako ku bannange kangikozese bulungi kubona omusajja Kakiika ayogera naffe atulaga byakoze era naye yalikooko ku kyeyo nga ffe naye ssente ze n'azitereka kati olwavuddeyo nga nzira mu ofiisi yange nga mmaliriza okukola emirimu gyange egy'ofiisi kati olwaleero bwakakeerera kati ziri ssaawa bbeka 6 zizino ssaawa 6 ku lwa 6 kati okuva ku makya okuva we nazuukukidde olwafulumya ennyumba yange bwenti natuukidde mu nte nenziraba ente kuba nzimazeemu ennaku 3 nnyasi ziriimu ezizadde nenziraba ennyana eyayonse nga yakazaalibwa n'eyonka amata mangi nnyo olubuto lwesibye nenjiraba ne tugezaako okukola remedi egikwatako olwavudde mu nte zonna nzirabye bamaze oziwa emmere yaazo nenzikirira mu kasooli kuba kasooli nalinga mubalaga kasooli wange waali kati ekiddirira kasooli ono kiki kuba kasooli gw'onookuba mu sayireji w'ebisolo olina okumugenderera ennyo awo watandika empeke zino okuvaamu amata bwe bamukubira mu sayireji w'ente wabeera alina ekiriisa eky'amaanyi amata ago agamulimu ge galina protein ereeta ente ne zirya kati ngenza okumuyitamu ne muyitiramu ddala yenna nenkizuula nti omwo mu wiiki 2 ajja kuba atuuse okukola mu sayireji naye ate oli omulala ng'akyali muto nkoze ntya kuba gwe nalima ku kijja yayitibwako kati atandise kkala ne muyitamu ne mwetooloola ne mmanya range kyeba yeetaagisa eyo decision nenjikola ne ngamba bannange mu weeks 2 tujja kuba tukuba maize silage tusooke tukubeko oweeno waggulu atuuse oli omulala tunaamuddira aho nenvaawo nengenda awabadde kasooli omukalu batandise okumusaawamu nendaba engeri gye basaayeemu nendaba obugayaavu bwe bakozesezza nembayuuguumyamu awo kaspiidi awo ne kayingirawo mumaze ennaku 3 musaawa wano wokka ebigambo ne biyitiŋŋana ne mbagamba nti kale kandeete mashini zezo eziba zisawawo mwe mugende mubisagaze okukkakkana awo tugenda kutereezaawo era abantu b'okukyalo twamaze dda buli omu yamaze dda okupata n'ekibanja kye bagenda kulimamu ebijanjaalo era obusooli obukalitunsi obwo bwe tuba twakabusimbiramu kasooli bwe tumugjamu busigala buyuuvu kasooli si mulungi miti kati olina okubanga olya keeki yo ate n'ogisigaza nze nkirinako solution kati obuti obwo bonna ngenda buyiwako ekigimusa ekya NPK okuba enta 2 n'oyiwako nabibalagadda kati bwe mulabiyo obwo obuti obuvaamu kasooli gigenda kufuuka emiti gigaayi ng'enkuba etandise okutonnya nga n'abantu batandise okukabalakabalamu nga balimiramu ebijanjaalo byange yensonga lwaki mpa abantu b'abantu ne bafunamu naye ate nga bakuza n'emiti gyange kuba bwe mbalaga kati emiti gye natemamu luli kasooli kati ne gigendamu abantu b'ebijanjaalo kati gyagaagadde gyo gye gibagobamu buli muntu n'abanga afunamu oluvudde bwawo nyingidde mmwanyi zange kati kambayingizeeko mu mmwanyi naye nshyalingekooko nammwe ekintu ekisinga obukulu eky'emmwanyi kubanga twategeeraganye nnyo nga tuli eyo nga baŋŋamba kalitunsi emmwanyi ne real estate otuganyeganye bu bizinesi buno obw'omu kibuga otugambye tugende mu kulima otugambye tetugula wano mu kibuga tugende tuguleke ebbalibbali kati naye ku mmwanyi kalitunsi ne real estate tebayogedde nnyo kulunda ndoza bo tebakwagala nnyo kiruwa kye tuba tuconcentratingamu kati katugendeko mu mmwanyi mbalage emmwanyi engeri gyekolebwamu
nga bwentera okubalaga kati lengera January ndoza bagweddeko tuyingira oba February naye tuli mu musana wakati naye ennaku 2-3 emabega wabaddeyo akakuba katono emmwanyi bweti bwekola emmwanyi buli lwefunayo bwebeerabiriddwa bulungi buli lwefunayo akakuba ng'emulisa bwemulisa kati zino emmwanyi ziizino wano zibadde zikyaliko zino ziizino zonna za kiragala zikyaliko kati zino zijja kujja luvannyuma kyembagamba nti emmwanyi kimera kyakulonderera olonderera eyengera gy'onogako n'onoga kumpi emyezi 2 naye meseji yange eyaleero eriki nti kati muwulira nninnyirira wano era nabalaga nga mbikka emmwanyi zange nsooka kuyiwako nnyo maniwa ndeeta bumotoka na bumotoka n'enjiwamu maniwa toyiwa ku muti oyiweene ebbalibbali bw'omala okuyiwamu maniwa ekire ky'enkuba ne kijja bikka levo nga nnene nnyo bw'obanga wabikka bw'otyo kati ekimuli akakuba kabadde katono naye ekimuli ky'emmwanyi zange olwedde kiikino kitandise okukwata emmwanyi zange zonna ekazi 20 zonna zikubye ekimuli tugende nkulageko wano ekimuli okiraba ekimuli kiikino kikubye eno gye ziri waggulu naye kati kino kikubye zino zigenda kukula kati ozirengera zonna emmwanyi ziizino zikyaliko naye ziri we zaakoma kati kino ekimuli we kitandikidde ziri we zaakoma kati muno ziizino ezengedde ogenda olonderera mpola emmwanyi kirime kyakulonderera ogenda olonderera mpola okiraba kati eno ekubye eno ekyanogebwa wano wakubye era weeyongerayo ekyo kiva kubanga emmwanyi zo bw'oba oziriisa bulungi kati meseji yeeno gyembawa nti bannanga abantu batuyigiriza nnyo okulima emmwanyi naddala mu ngeri eno ey'ekizungu kyemba sikiwakanya naye bannange mbabuulira bubuulizi mazima emmwanyi yeetaaga okuba ng'erina ekiriisa wansi nga kingi emmwanyi yeetaagamuko akasiikiriza omusana bwe guba nga guyitiridde si bisiikirize bingi methods zino ze baatuleetedde enzungu ennyo nungi ezo Brazil nane simba mulaini nungi naye nga bwe mbagambye nti ezisinga nkyaziraba nga zikyali nto kati ne bakusimbisa layini ne bakuteekesaamu ka drip irrigation ka pipe ng'osumulula mpola system eyo nungi ku kamwanya akato nga kakyakula bannaye mwegendereze oba system eyo eneebeera possible okuliisa emmwanyi ng'ekuze bweti kati eno emmwanyi omuti guli wali bwe kakutaana n'oguyiwako amazzi oguvunza kali ka drip ng'omumwanyi gukuze emmwanyi eno kati eriira eno emimwanyi gino egya clone gye basala obusazi guliira kungulu bwe guti so solution eriki solution yakubanga simba emmwanyi zo mu ngeri yaffe enansi then kolanga bajjajjaffe bwe baakolanga bw'omala okuteekako obusa nze sikkirizigana na bigimusa biri bikka ne bw'onoofukirira amazzi ag'enkana wanga tobisse tosobola ate tosobola kufukirira mmwanyi nkulu bweti bannange ebintu ebipya nze sibiwakanya naye bwe kijjanga twebuuzengamu naddala abatutwala bagenda batuyigiriza ebintu bino naye emmwanyi eyo bw'eneekula emmwanyi eyo esobola okukuliisa bulungi naye manya yakigimusa yakubategeeza emmwanyi gy'okoma okugitwa amazzi aga irrigation emmwanyi ebeera ne premature flowering emmwanyi erina okusooka okwokebwa akasana neefunayo ku nkuba awo lwekuba ekimuli naye gwe bw'oba ogifukirira amazzi oba olina okugula ebigimusa kaani na bino ebyawano folio osobole okubanga ekwata ekimuli kubanga emmwanyi ekwata ekimuli nga ebadde eri mu musana n'eroka efuna enkuba kikyo